aye nze ekinkutteko ennyo abantu abasinga abagamba nti Kapere bamuwe kaadi bamusabira lwakikula kye si lwa busobozi bwe. Nze nno ng'omundowooza Kapere bwe kuba kusunsuwa naye bamusunsulire ddala. Genda eri naawe tebasomerako ddala abo bakansala awero sefiri Adula ba Kamiliyoni ate bana aba Kamiliyoni yasinga amagezi mu nsi asinga Kapere. Ngopimira kuti bw'oba wanobya omukazi na Kapere tanobyanga ku mukazi Kapere akusinga. Kapere amusinga mu by'obukulembeze. Kisoboka kubanga Kapere tusobola okujja ne tukola analysis nti Kapere awangazizza family ye abaddewo alina family n'abaana ne tujja kusayira eri nti gwawo bali wa family ye eriwa omukazi wo wali bizibu binzo banga byanjawulo tosobola kubihandolinga. Abantu abali mu art industry besode nnyo naye ekintu ekisinze okutambula ennyo mu mawulire ndabye abantu abamu wakati mu kujeregerera awala wakati mu kusaasira nga batunulira Kapere abagamba tajja kusobola nga atasobola abagamba asobola nga bagamba asobola. Naye nze ekinkutteko ennyo abantu abasinga abagamba nti Kapere bamuwe kaadi bamusabira lwakikula kye si lwa busobozi bwe. Nze nno ng'omundowooza Kapere bwe kuba kusunsuwa naye bamusunsulire ddala tulabe oba asobola kuba nze ninamu feeling eri ninga bali ndowooza Kapere tasobola. Kapere asobola okuvuganyiza nno ddala n'abeera okuvuganya gwe kuli naye okusobola obusobozi obukulembera n'abeera ate omukiise omulungi. Omanyi abakulembeze tulina kubatuma Kapere atumika olwaki Kapere muwulize Kapere muwulize nekisinga obukulu mu byonna Kapere alina obuvunaanyizibwa. Muleke kulaba Kapere ng'oli kazanyiikirizi anti nze awo mulabira ataasukawo kati Vladimir Zelensky eyali ku comedy store kati nga president wa Ukraine oba ali alina wakulembeddeko awalala bibiri byanjawulo qualification z'oli zifaanagana ne za Kapere. LC3 yagenda okulemberako Kapere yeetaagisa ki? Kuba nandowooza nnuŋŋamu ya tagirina temulimu bya bitabo temulimu nnyo bya bitabo mulimu okulowooza ate kuluwa n'omanya abantu kino kyekibaluma teyabyogedde amanye emirimu gya kansala Kapere teyabyogedde bamubuuza emirimu gya kansala ne gimulema naye yafuuse nga mawulana nati kati labayo yayogedde ye byalaba abantu mu kitundu gy'awangalira ebibaluma byandirowoozeza nti singa bikwatibwako Makindi ejja kubeera ttaala soon. Gw'olowooza omuntu yenna okwesimba ku kifo yandibadde amanye emirimu egikolebwa mu kifo ekyo. Olina okusooka kumanya buvunaanyizibwa bwo ng'omuntu. Kati tulabye abantu babiri kati betadde mu doketi Rain ne Kapere nga bababuuza nga tebamanyi mirimu gikolebwa mu kifo ekyo. Naye ate nga abantu bagamba basobola okubeera abakulembeze abalungi gw'osinziira ku ki n'ogamba nti Kapere tamanyi mirimu gikolebwa LC3 naye asobola obeera omukulembeze omulungi. Mbaddeko nga nyina wempuliriza LDM nga bareviewinga ku bya budget nga bagamba nti parliament yakola ki yayisa budget omuntu omu nga naye mubaka ayogedde nti mu ku bukiiko bwe baali omubaka omu yajja nabuuza banange nze nsayiningawa busayininzi oba kitegedde nga tasomye namu eno neno even nga takoze na analysis ye yagamba nsayiningawa bannange nziruka ngenda kati awo obukulembeze gyetwabuteeka kati ne Kapere mwagala agenda akolebwa atyo Kapere bro ate Kapere kicking out people like Kapere si mu bubi ate Kapere nze ndaba ayinamu nze obusobozi kubanga bwaba ayogedde Kapere no
Kapere kalema bwasalawo okulemera ku nsonga agiremerako ngeri waje yalemera yeah. nawe yaba mu comedy siko kyogamba Zelensky olutalo ali mu comedy balwanira ddala omukulembeze gumuyayanira yali muyimbi najja nabirako MP ate nga akulembeddeko ghetto tetunagamba Kapere abere MP LC3 ngoli bwe yatandika na MP Kapere naye abere LC3 okitegedde ojja kulaba bwana ava wagende kuba president talina bitabo kati anona ki alina endowooza singa byali byandowooza twandigenze nga mukyalo ngaaga buli alina endowooza aveeyo yesimbewo otidde okujja okwesimbawo endowooza yo girina naye toyina busobozi kwegamba obuvumu tobulina actually ensi enaafugibwanga ku buvumu nakyo kyetaagisa galina bamagezi amagezi go galeete n'obuvumu olaba tosobola kulera kale nze ekyo mbadde nkimanyi saayagadde okukyogera oli nakyogera nga nange mbadde nkimanyi oli yaba omugezi ddala Kapere bamuwa wekiba nga kyetagisiza nze nga Kapere bamusunsule of course bagenda kumusunsula niyo abajjayo nominations bamukube mu ttooki nesobola kujjawo ne mukikingawe at this stage oba nti nga simaze nakumukuba mu ttooki tolowooze mu nti kijalabisa bubi ekibiina nti bawa bubi bakazanyiikirizi bokka oba ba artist kibiina kifuusa kyaba artist Hilda Mani Rain Kapere Bani gundi nalabye Tafubbi naye Tafubbi Mr Moshi Jacob Omutuuze kakati olaba okubeera omuyimbi oba artist ekisooka tekujjako magezi n'ekirala mu nsi muno olina okumanyako olina okubeerako n'ewaka ekigedde nti wekibanga eyazimba ennyumba yaliko owewaka kati mu beewaka bano abasigadde mulimu abalina amagezi agalinga agage kubanga bonna tebazze sikibwakana naye nga si Kapere wulira bonna tebazze kakati lwaki tewafuuka ewaka buli alina amagezi ng'asobola okugusa bulungi ensonga lwaki wali tewafuuka wakaawo mba temukoze artist yekka nga bakola Kabaka yekka mu bano ba artist nze bebamu ku bantu abasinga amagezi nzikiriza awo lwaki tewafuuka wakaawo anti si bonna nti bagezi era bonna tebabawa gundi ono Chameleone yakola ki yajjawo awo yagifuna kati lwaba Chameleone ate bana Chameleone yasinga amagezi mu nsi asinga Kapere okupimira kuki kale mu buyiiya naye buli omu alina wasingira munne Kapere amusinga mu byobukulembeze kisoboka kubanga Kapere tusobola okujja ne tukola analysis nti Kapere awangazizza famire ye abaddewo alina famire n'abaana netujja kusayiri eri nti gwabawo bali wa famire ye eriwa omukazi wo waali bizibu biyinza oba nga byanjawulo tosobola kubihandolinga utasobodde kuhandolinga muntu omu babiri tosobole Kapere omukazi gwatandika naye gwali naye bw'oba wanobya omukazi nga Kapere tanobyanga ku mukazi Kapere akusinga Kapere nga abasinga bangi institutions ezimu ezisinga obuzibu okuhandolinga maka kubanga nze omukazi gwe nafuna yali muzibu nnyo okusinga owa Kapere kati amagezi go gakuyamba ki obutahandolinga bizibu ngera ne bandimuwadde Kapere naye teyandimusobodde omanyi ki osegedde
esosani y'amaka nzibu era giwe ekitiibwa Kapere agirina eri wamu bweti besides ebizibu obwo bumulumulu obubayo betutamanyi naye ffe tukirabye nti waki wali naye kubeera president abana first lady abamulina bali bayawukana agenda kuba nani abasi omulala osegede buli omu alina wasingira munne ng'omuntu asinga obukulembeze obulungi okuba alina omukazi waliwo okubanga omukazi gwe wafuna muzibu ati era osimuhandolinga gwe omukazi gwe watandika naye gwoli naye ate nze nawasaddi kale girlfriend gwe watandika naye nawe yakulekawo ekitegeeza nakufugayo mbi ne Kapere naye bamulekawo nkakasanga si gwe yatandika nawe omukazi kyetugamba girlfriend tomutwalangako waka nti ajja abeerewo emyezi n'emyezi abantu abasinga babeere ne ba girlfriend naye nga tamanyi nawuwe naye kimanyi abawala babasooka abasajja babaagala nnyo omukwano ogusooka era buli omu yandyagadde guwangaale kati wakati mu kukutukaawo naawe management eba yakulema kati ate gwe obisobezza obiwanvuyiza omanyi buli adment buli weyongera efa tuddeyo wali ku byamaka kati adment obadde ogiralambazizza ogenda tuuka ogambe nti noli gwe weegombanga obwegombi lwaki ekirowoozo tekyagguka osegede twali tulina bwongo bukwana kugwe osegede so asunsulibwe Kapere naye ebyobukulembeze bya wano byatutuusaawo naye ate sijja gamba nti Kapere talina magezi talina common sense ekyo sikikiriza nti talina common sense ate abagamba nti bamuwa olw'ekikula kye ekyo ekikula kye ekyo sikikiriza naye atubuulire lwaki yandibadde ayagala nze ekyokumugjawo olw'ekikula nakyo sikikiriza n'olwokumuwa ekyokikula nakyo sikikiriza wabula tulaga obusobozi bwe kubanga mulimu abaakula obulungi simba alaala abalungi nsiiti nga common sense zero tobalabye nga teyakiikirira kibanna kakati gwe olw'okuba omulaba engeri gye yakulamu bw'atyo endowooza yeri ki wano abadde mu katemba kati back to business kati olinga bamuwe ekifo ekiri serious ate agenda agezese bugezesa kati omuntu nga tabangako ku kintu n'akibeera ebeera nga gambu nayo osegedde tomanya takikolangako tomanyi oba takisobola naye akikoze kati naye ebeera nga gambolingi obulamu bwe butyo bubeera teri yazaalibwa ng'alibeera kansala wa Makindye Kapere alina gulawundi ng'agijjawa bavubuka bakadde yamanyi gwe kibojera ku lwazi kyesiga mu bugumu osegedde guloza lwaki yazze zaze kusaaga naba yazze kusaaga itisokere pade bitama naye yaliko bwatyo yajjako agenda za president togananga muntu ku exercising right ye osegedde agende bwebanga tazena tebamuwadde card muze mu advising agenda independent deka ajageze obusobozi Kapere oba omuziise bama Kapere togeza bwe batakuwa kaadi terera mu line jangu Kapere olabe bagwe ground yo Jessica sitera kwagala nnyo bantu kujja nga emiramwa gya kaadi ogivuddeko gyesibiina naye kiba kituse Kapere tujje tumulabe ntwala nawe otandise lwakikula kye nawe oyagala tumuwe lwakikula kye si lwakikula kye nze Kapere ali exception Kapere lufotose nandi mwagaliza naye baba mummye atule wansi anyway atule atuze omutwe osegedde naye yebale
kujja kulaga buvumu nti naffe abakulaba ati tusobola obulema si buteesobola Kapere si mulema alinako obulemu bayitawe okitegedde si obulemu si buteesobola kubanga abantu abasinga tebandiyagadde ku associatinga ne Kapere olw'engeri gye yakulamu kubanga eyo karakita gye yagiramu bwetyo bwena mwamubanyako nti Kapere mubi kiri mu giraasi nti Kapere mubi ndabika ate ekigambo Kapere ne tukyonoona kiba kya muntu atategeera ate kati eno mu malula gye yali nga bamwongeddeko ekyalo photos okitegedde Kapere luki photos ne kati yagenda anirira n'okunyirira si bwati bwe yali ate luli yali nga talabika bulungi nnyo bwati naye ekyo tekigaana tekimuggyako kubeera na common sense esingako ku y'abalala ekimubulamu kiri ekintu eki bitabo olw'okumuwulira wano ng'ayogera oluzungu olwo olulemalema owulira nga bakansala abo boolaba abagoggofu abalungi nkalaala nga balayira oluzungu lubalema nga balayira lwaki tugiriza Kapere naye n'agenda oli ayinza oba nga tusa kwogera oluzungu nga asobola oluwandiika tekiriyo n'olema okugamba nti ayi gundi Solomon Lesweya genda eri naawe tebasomerako ddala abo bakansala abo erosefiri mazima genda nga balayira ojja balaba muzungulu ojja balaba ewantu wonna ojja balaba newalala nga balayira okutamatama